Solomon Kampala akoze akatambi akawuniikiriza Abannayuganda era ng'akatambi ako ke kali mu kwogerebwako era ke kali ku mimwa gy'abantu abasinga. Wabula abamu baswalidde nno ddala mwe muli abasajja abakulu abalina agafo aganene mu ggwanga lyaffe erya Uganda okuvaayo ne batandika okulwanisa ebigambo by'ono omwana omuto. Oba Uganda eragawa bannange? Omwana omuto okuvaayo okwogera ku ngeri Abannayuganda gye bayisibwamu, engeri Abannayuganda gye batwalibwamu ebweru okuba ebyeyo, engeri bakadaama gye battirwamu bakama baabwe, teekako n'okukola nga tebasasulwa, teekako okubatuusaako ogwabulisa-maanyi, okubazaalamu abaana, okubateekako agasangosango ne babasiba ne watabaawo kikolebwa. Solomon okwogera ku nsonga z'Abannayuganda abakuba ebyeyo mu buvubi ne batayagala na kudda waka era ne yeebuuza mu ggwanga lyaffe erya Uganda tewasobola kubaawo mirimu abantu baneeno ne balemwa okutwalibwa ng'ekyamaguzi. Mukkirize mugaane nti mu Uganda y'emu ensi ekyasinze okutwala abantu okuba ebyeyo era mukkirize mugaane nti mu Uganda ly'eggwanga lyokka erikyalina abantu abagenda okuba ekyeyo nga batwala nga kyamaguzi era nga mwe mutali eggwanga terigenda genda mu maaso. Omuntu ajja kuva eri aŋŋambe era bino era biri gwatakimanyi nti musasula trillions and trillions of money buli mwezi? Mwaba takimanyi nti mmwe ssente ezammwe muzisindika ewaka nga bamaze obbawa omusaala batema kingi? Gwe omuntu asindise miliyoni 3 ne watuuka miliyoni 2 gwe kyatakimanyi? Era bw'oba obadde tokimanyi gw'ogenda naawe okudda mu vidiyo oyombesa ebigambo bino. Nze nno mu katambi ka Solomon sikalabamu buzibu yadde n'omulundi n'ogumu. Okuleka nga tolaba, okuleka ng'oli musiru, okuleka ng'oli kiggala, okuleka nga totegeera, toyina magezi, toyina makulu, okuleka nga tolimumirirwa ggwanga lyo nga naawe teweerumirirwa nga n'abaana bo tobalumirirwa. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku video zange zineeno, subscribinga ku YouTube channel yange olabe video zange zineeno, ate era okomentinge ku butambi bwe mba ntaddeyo. Katugendeko mu butambi bwa Solomon Kampala ate era tukomewo. In a country so rich in natural resources, it's unacceptable that young and skilled Ugandans are unemployed, while government officials waste billions of taxpayer income. Unemployment in Uganda is not only an economic issue, it's a national emergency that continues to rob an entire generation of its future. My brothers and sisters, this is a call to action. Us as Uganda's young and restless generation, for us to unite, we need to work beyond this fear and this intimidation if we want to build a new Uganda where all of us are equal, where all of us have the same opportunities as the next person. We need to unite. The current regime survives through military control, manipulation, corruption, and patronage, but it cannot survive in a population where 80% of us are under the age of 30. We need to unite and look past all this manipulation. We need to look past everyone's tribes. We need to look past everyone's differences. And we need to all unite for the same cause, for us all to have the same opportunities, for us all to benefit from good healthcare, good education, and remove the elite ruling class from Uganda. Every single post, every single voice, every single one of us matters. If we do not speak up for our rights, Uganda will become a monarchy, passed down from Museveni to his son, and democracy will cease to exist. Ugandans will suffer more and more. Let us eradicate this disease from Uganda while we still can. Vote, 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 vote. And after you vote, stay and protect your vote. Don't let them waste your vote. Don't let anyone undermine your vote. Don't let anyone undermine your vote. Vote. Vote, 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 vote. And make sure that your candidate is respected. Make sure your vote is respected. Stay there and make sure
that no one is undermining your life. You have one life. Use it well. Thank you very much. Obwo bwe butambi obwakoleddwa omuvubuka omutono Emboko Envuumuulo Solomon Kampala bwe yakoze ng'abukolera Abannayuganda. Wabula ate waalabikiddwako abantu abakulu ba Honorable Nsereko baavuddeyo ne batandika oyita omwana ono omusiru. They started calling him an idiot olw'okuba view ye nga y'omwana omuto. Jjukira nti ebintu ebikolebwa mu ggwanga lyaffe erya Uganda tebikyaliko mwana muto, tebikyaliko muntu mukulu, tebiriiko wasoma, tebiriiko tewasoma, tebiriiko oba olyani oba tolyani, unless abo bokka abali mu gafu. Abalowooza nti okera ku makya ne mukyusa obukulembeze kintu kibi. Abalowooza nti Omunnayuganda okusoma n'afuna empapula z'alina okubeera n'omulimu, ekyo kibi. Abalowooza nti omusolo mungi nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda, ekyo kibi. Abalowooza nti amalwaliro galina okubaamu amadagala, nga kibi. Abalowooza nti nno abakazi okufa nga bazaala ewatali bikozesebwa, ekyo kibi. Abalowooza nti nno omwana omuto alina okuwa eddembe lye ery'okusoma, ekyo kibi. Abalowooza nti nno ennoni zirina okubeera mu masomero, ekyo kibi. Abalowooza ku musaala gw'abasomesa okwongezebwa nga balaba kibi. Abalowooza ku musaala gw'abasawo okwongezebwa nga balaba kibi. Be bantu bokka abavuddeyo ne babanga tebaagala vidiyo ya mwana eno etambule mu bantu yadde okubaako omuntu n'omu agiwuliriza. Era nga baakoze kyamaanyi nnyo okujja ku mpewo ne bagamba tetusobola kuddawo ne twogera ku bigambo mwana bye yayogedde, naye ate nga bafuna obudde obwogera ku bigambo Fuufiga bye yayogedde, ne boogera ku bigambo Bebekulu bye yayogedde, ne balodda ku bigambo ebitalina makulu ne babiwa obudde ne bitambula ensi yonna, wabula ebigambo ebirimu amakulu ebyayogeddwa omwana omuto tebaagala bintu yonna yonna abiwulira. Era nga kigenda bba kya buswavu nnyo eri Abannayuganda omwana ono baasinga emyaka okuba nga temulaba bintu mwana ono byalaba. Kigenda kuba kya buswavu nnyo eri Abannayuganda abali ku byeyo nga gye mufiira okuba nga mukyagamba nti obuyinza tebulina kukyusibwa. Era ffe tubeewuunya nnyo abali eyo nga musula mu bubed space, musula nga mbwa, temukyusa ngoye, muwunya okufa, obusente babawa butono, temumanyi oba munadda muli balamu bali munadda muli mirambo nga muli mu keesi, okugamba nti obukulembeze tebulina kukyusibwa. Era nga ffe twewuunya nnyo Abannayuganda abawangaalira eyo gye muli, nga n'emirambo gyammwe we gifa abantu be muwagira tebasobola kukwata nnyonyi kugikyusa ku bisaawe, kutuusa nnyonyi ku bisaawe eyo gye mukolera ne babanona ku bwereere. Tekisoboka nga bazadde bammwe balina okusonda obuwanana n'obuwanana bwa ssente bazze emirambo gyammwe ewaka. Iffe mutwewuunyisa nnyo okuddawo ne muwoza oye jjajjabeerako jjajjabeerako ng'olina emyaka 32 tolina yadde poloti, olina emyaka 35 tolina yadde akayumba k'abapangisa, olina emyaka 28, 29, 31 nga osula mu luumu emu gw'oli mu jjajja oye. Olina emyaka egyo gyonna nga toweza busakadde 10 ku akawunti, tuba tukwewuunya. Olina egyo emyaka gyonna tosobola kulaba nti omusawo eyakera ku makya n'agenda n'asoma obusawo n'afuna ebbaluwa aweebwa emitwalo 15 ku 25 nga gwe tolaba nti obwo obusente butono obutasobola mubeezaawo, tuba tukwewuunya. Era zino ensonga z'eggwanga oba tolina kuzoogerako yadde okuwa endowooza yo, olina kubeera mu buliri bwo ne bwebaka n'obeera ne baboofu banno. Ebiseera ebisinga ffenna tuba n'abantu be tuwagira, ne tetubawagira nti olw'okuba tubaagala, tubawagira olw'okuba boogera ku ezo ensonga ezituluma oba oliawo ze twagala tubeere nga zikyusibwamu mu ggwanga mwe tuli. Mukkirize mugaane tewali muntu atayagala ggwanga ddungi. Ng'omusirikale ekyambalo kye kyayambadde kiweebwa ekitiibwa, ng'omusirikale atya okulya enguzi, ng'omusawo atya okulya enguzi, ng'omusomesa atya okulya enguzi. Twagala tubeera mu ggwanga nga buli kimu obumenyi bw'amateeka bukendeereko, obubbi bukendereko, abantu baweebwa emirimu, nga temukyali kusosola mu mawanga nti wooba gwe toyogera lulimi luno togenda funa mulimu. Enge watali kyali baana bawala bakozesa olw'okuba baagala emirimu. Omusajja n'akugamba weeyambule nkukwate ku mabere olw'okuba oyagala okukola. Ebyo byonna bikendere nga amateeka mu ggwanga eryaffe gakola. W'oloopa omuntu oyo akwatibwe era ateekebwe mu mbuga z'amateeka, wabula nga tegakola ku bamu na bamu. Simanyi oba muntegeera byebyo Solomon Kampala byabadde ayagala okubalaga nga mmwe Abannayuganda. Yenze Sheila Adita,
kamanye ndowooza yo ku butambi nga bwe buti mbaagala nnyo.